Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Kwolabira Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Mpozi musawo ali kumpewo. Tutandikirawo olwaliro ennaku z'omwezi 5 tuli mwezi mupya twasemba okubeera ffenna nga tuli mwezi mukadde. Dr. Aida Nasolo wa ndege ya Imaging Center y'emboozi eri mu bannayuganda n'ebweru wa Uganda. Waliwo yaga ati singa tufunayo abasawo bwe batyo nga 10 Uganda etereera abakola omulimu gwe baagala nga gubanyumira n'obanyumira. Waliwo yaga nti musawo abeera asomesa bya bujjanjabi naye nga gwe ate owulira onyumirwa wakoonera ku kirwadde kyogendayo totidde na kutya naye abalala olulengera ensundo ogenda kufa. Naye nga tubeera naye buli Lwamukaaga ku ssaawa 4 ez'ekiro abali ku YouTube live ate nga bali ku Facebook tubeera ffenna ku ssaawa 5 ez'ekiro. Mutulaba luvannyuma lwa ssaawa n'olwekyo baganda bange nnyongera okubaaniriza nembebaza okubanga mutwegasseeko olwaliro. Omwezi omupya gwegwo omwezi ogw'e11 kitegeeza nti gutambuddeko ennaku 5 tutandika okubala ogw'e12 tubeera tugugadde nga n'omwaka 2022 tugamba nti bye bye 2022. Buli Lwamukaaga programu eno ekutuusibwako bannaffe aba owandege ya Imaging Center. Bano bakugu balina ba specialist mu kebera endwadde ez'enjawulo nga beeyambisa ebyuma bwe muyita bu TV okuli x-ray, scan oba oliawo n'okusingawo. Ebiseera ebisinga kya bulabe okumala gajjanjaba endwadde z'otamanyi. Tebakebera misujja, tebakebera bifuba bino ebyokukolola. Bali ku ndwadde ziri ezisukkulumye, omugongo gunnuma, ebinywa, ndi mukazi nva ekisumunda. Abo bakugu ndi mukazi naye obwannabukalu era ndooza emu ku nsonga gye tugenda okwogerako. Abantu bagenda twagala okumanya nze musawo nali bulungi naye kati si kyavayo wadde otuwoota nakalira kyava kuki. Omulala ga nti mulimu lwengira nekiteera benneebuuzaako baŋŋamba nti omuntu gwe mba neebase naye mba simuyinaamu bwagazi. Ebyo byonna tujja bitunuulira. Naye nga nnyongera okujjukiza Ssedduga 2022 omukyala agenda okubeera mu mpaka za Ssedduga jangu nga wewandisiza ng'omukyala gwe nti gwe already oli muwanguzi. Wandege ya Imaging Center yagambye nti omukyala ali mu mpaka za Ssedduga 2022 anaasemba okuvaamu. Oba yawangudde oba yalimu yekka naye anaasemba banne okuvaamu nga ye mukyala asembye okuvaamu. Ekirabo kya simu kapyata smartphone kwogenda okulabiranga nga musawo akuba ennyintu ze. Ssedduga okwewandiisa kugenda maaso webale nnyo bali eddala. Ennamba z'essimu zolaba ku screen kojja okubanga okuba osobole okujja wano ku offices za Lugonvu's Show. Offices za Lugonvu's Show ziri wano ku Ham Towers Makerere. Tuli ku mwaliro gwa 3 room HM 95. Okumanya ebisingawo osobola okubanga okuba kwezi essimu obeere nga ate ofuna okuyambibwa. Tewali kikwetaagisa okwewandiisa kwa bwerere naye ng'ate ovaawo n'ekyapa ky'ettaka mu ngalo. Ekyapa kyo mu mannya go ng'ofuuka landlord mu bbanga lya mwezi gumu ogw'e12. Okuwandiisa kugenda kukomekkerezebwa ngenda kuz'omwezi 22 omwezi guno ogutulimu ogw'e11 okusunsula kubeerewo ngenda kuz'omwezi 23 olwo okutandika n'omwezi ogw'e12 paka nga guggwako zigenda kubeera kasindano akasedduga 2022. Kambabbireko ekimu ku bibuuzo ebirimu mu kuziika omu ku bamuteemutya Jakana Nadduli okwaliwo gye buvuddeko ono kate alugulemu obulamu agende n'omugenzi olw'okwogera ebyansimatto ebitaasanyusa abamu ku baali ku maziiko omuli n'abavubuka ne bamugunda endondi. Yali ani oyo?
Majambere. Wadomanyi. Oba mukulemye. Naye ati ngiki kibuzo mu ekiri. Ekyo ekibuzo mu ekiri. Nze nkibabbirako era mbabuulira. Kikyesogedde. Wabuuziza. Buuza abantu. Abalayi baffe. Ng'oggyeyo black na red. Tugenda mu ddenja. Tugenda mu ddenja era mulimu ko ddenja. Babuuze. Era mbajjukiza nti olaba musawo Aida Nasolo nawe oba omulabye ofuna pen n'olupapula otuule osirike. Bantu bambuuza nnyo. Baga nti oluusi mukola shonga mpanvu kati nendaba kate mba nkyalaba boosi nampita ennamba ne sigifuna. Sooka otuwa ennamba nga bukyali osomese ng'oli yagiwandiise dda n'okugiwandiika waawulira ng'okoonye ku ye nga tiritiri nze kangiwandiike wano gwe nga bw'ogisoma. 0 eyo gy'otuwadde ye yaki? Ye ya WhatsApp. Osindikako message si audio. Okay. Osobola n'okukubako. Eyo oweereza message n'okukuba. 0 7 0 5 25. Okay. 14 59. 59. Eno ya MTN. WhatsApp. Ya WhatsApp. MTN WhatsApp zayo siziddamu. Siberako. WhatsApp weereza kwene ya 0705 25 14 59. Sorry, eya MTN 078 95 97 38. Eno ya call zokka. Okubako no booking appointment oba olina emboozi yo nga mpanvu nnyo tesagimalira kusima olw'obudde. Jangu obuzi. Ejja ne twogeramu. Naye olaba bwe njiza okuwandiika. Okuva lwe nafuuka ambassador wa Hillview. Tonerabizo bagamba. Nkwerabiza aba kalisizo. Kalisizo banaye mukulika eyo kyabadde massive. Walabye abantu kyangize ekintuga nti kyekiri mu ggwanga ne babuuza musawo aliwa ng'ola soli eri mu bitebe wenywera kafanta. Lero yagalidde yo kulika bina kulengera ku kanani omugagga we kalisizo. Omugagga agenda zibede. Koze erinnya. Era singa obadde mbina ebyekivubukavubuka awo omwana ganti okoze erinnya mbwagwe. Naye okoze erinnya musawo ne ssente. Waliwo yakuba essimu ennaku ezo mbadde njagala musawo y'ebintu abyatikuleetinga bulungi natandisawo eddwaliro nga njagala nkolere neseka oba neyamuwa ennamba nemugamba musawo alina eddwaliro lye. Alina eddwaliro erirye nti konze dokita. Otiisa abantu naye weebale tuwakadde batono abawaayo. Kansooke mbajjukiza Hillview Academy Matanga mikwano. Somero lya primary kuva ku P1 paka P7 wabula okuwandiisa batandikira ku P1 paka P4. Omwana wa P5 alina okuba nga badde mu Hillview ng'empisa n'ensoma abitegedde. Owa P7 alina okuba nga badde mu Hillview. Toleeta mwana wo ng'ali mu P6, toleeta mwana wo ng'ali mu P7, toleeta mwana wo ng'ali mu P5. Alina kuba wakati wa P1 ne P5. Liri Matanga. Bantu bangi beebuuza nti Matanga wakwe kigenda kuba Mathias Walukagasa meya ekyekinyerere. Bw'oba ng'ova Empugwe ng'ova mu Masaka ng'okka akaserengeta ako ak'Empugwe, essomero ly'olengera ery'amabaati amamyufu ne langi enjeru n'eyakakuusikuusi oba nze langi sizimanyi nnyo yeeyo Hillview Academy Matanga. Bw'otuuka mu tawuni y'e Matanga awo wennyini oweta ku mukono ogwa ddyo bw'oba ng'ova Kampala. Bw'oba ng'ova Masaka oweta ku mukono ogwa kkono. Liri half a kilometer okuva ku Masaka main road. Era bw'oweta oti oba olirenga n'ogamba bodaboda ntwala ku ssomero lya Hillview Academy Matanga bagenda kutwala okuwandiisa kugenda kutandika. Njagadde kubbirako Desemba yenna agenda kuba yakuwandiisa. Desemba jangu weekwata ekifo omwana waafuna ekifo mu Hillview Academy Matanga ebintu bibeere nga bimutambulira bulungi. Omwana waasomereko mu masomero ageeyagaza, asomeko n'abaana abagenda okumukyusiza obulamu ate nga school fees zisoboka. Omwana wo tagenda na mufaliso, tagenda na byakulya, tagenda na byakunywa, tomuwa pocket money nedda. Agenda n'essuuka ne blanket ate nga uniform nazo azisanga wali ku ssomero. Bw'oba kupimako uniform yo zino engoye z'ogiddemu nga muzadde wo azizaayo nga gwe bakuwa uniform yo ng'onekanekana.
baddemu okubuuza nti gwani nze ambassador Ssentongo Frederick Lugonvu anti buli mwana wa Hillview ambassador gwani nze ambassador Aida Nasolo awo nga tunafuuka dokita baliyita Hillview Academy. Olunaku lwaleero njagala kusooka okwebaza Mukama Katonda kubanga buli kyonna ky'obeera buli kyonna ky'owali neky'olibeera Katonda yakola ki? Yakikuteekerateekera. Naye Katonda yakimanyi nti mwagala nnyo era muweereza nnyo. Ye kano nkayisizaawo njagala okwebaza abantu abalayi baffe abalugonvuzi show abantu bakwagala. Mazima. Nina omwami olukafuna bwatu ku TikTok agenda kasindika buli group. Nti omulaba omusawo tandabangako naye naakwagala ng'omuntu. Naye bazaaba abantu muna abatakwagala. Naye bw'obanga olina abantu babiri abakwagala bamala anti abatakwagala togezangako kwagaza muntu kwagala nga si gwe wamuleetera okukyawa. Tolina kye wamugamba, tolina kye wamuvuma, tolina kye wamukola. Kati wabanga yakukyawa kuva mu bbanga era muleke mu bbanga lye omumanyi n'omumanya nti gyali kirungi yakumanyi n'okumanya. Njogeddemu bubiri. So n'olwaleero njagadde nneebaza abantu abo ate abantu bakwagala. Abantu bakwagala n'agamba omusawo omwagala. Nze natuddemu n'okutya nga nti oba omukulu mukubiri muga nti bw'abanga kyanguga naye okuumenga ekintu kyo. Akyekakasa. Yes, ate woobanga Katonda wakuwa ekirabo aba akikuwadde. Kati fe guno gwaffe service era kuyitibwa era bw'okozeeko agamba naye omukyalo oyo bambi. Ate we bali kuba muntu w'abantu. Nga tuweereza abantu baffe bajjira mu ssanyu. Ajja alina ekizibu omwami wange adduka nakalakala dda. Olinayo mutowo? Nina. Alinga ggwe? Wafeeze mukulu. Alinga ggwe? Sijja kugamba alinga nze naye nina muto wange. Mbadde nja kiwa kito kyange. Nange nzije nga mu famire y'abadokita Nasolo nga baga nti abako bazze. Tugenda kusomesa ki leero? Saagala kambijjeko bino ndowooza tubimaze. Tugenda kusomesa otali kya bulijjo. Tugenda kusomesa ku breast pain. Breast pain, okulumizibwa kw'amabeere. Mu baami mu bakyala? Mu baami n'abakyala. N'abaami tulumizibwa amabeere? Ng'owandiika bulungi. Breast pain tukiyita nze navuluze buvuluzi. Nze navuluze buvuluzi ku lubaawo. Waliyo nasabye mwasomera. Walinga epi1 B. Kati bakiyita bati? Bakiyita masterlagia. Masterlagia. Weogedde master bali masturbation. Masterlagia. Oba mamalagia. Mamalagia. Mamalagia mu bakyala. Masterlagia anti kasita master ne mama. Nendowooza mama ye abakyala. Yes. Bali yakalaga kyekyo. Kumbe entomera. Mama is the breast. Mammary. Tukiyita mammary because mammary gland. Katu mamalagia kino kitegeeza pain, then mama is the breast. Ate kino master. Ne master ne mama is the same. The same. Okay. Yes. Doctor gye baliko onasonyiwa naye nyinamu obuzibu. I'm having a challenge of mamalagia. Aho manya nti akitegera. Lugomvizi shpaka bakola. Iwayogo wadeyogera na yawo ngawo sasma. Masospasms. Masospasms. Abalwadde nze wonna balabidde omwami yangambye omukyala wange alina bathroline abscess wagikuba nange nenjetegereza nenjiraba nga gyeri. Yatunulayo. Yagibikula. Abalugomvuso baveeka. Kati breast pain tugenda ekyampeereza message ekiga papa zibikulenga. Nga tunagenda ku breast pain tugenda soka tukube ebbeere. Biki ebiviirako omukyalo okulumizibwa era pain. By the way abantu bangi abyane pain mabeere ng'ekulaga nti waliwo obulwadde naye nga tamanyi. Obanga mabeere ganzitowa tenderness amabeere gazitowa gati mbawulira nnyo bagamyasa. Gamyasa. Tugenda kulaba lwaki tugenda kulaba pain ez'enjawulo ezikwata amabeere n'ebiki ebiyinza okuvaako causes of the pain. Bwe gy'obeera owulira gwali tugenda basomesa omukyala examining ate amabeere ge.
Wow. Oyimira n'abaami oyimira mu ndabirwamu n'ogenda tugenda balaka. Naye nga tetulina kuba kyembuuza abaami ababeera n'amabeere amanene babeera nnomo. Ate babeera nnomo. Gana gayiikayiika. Baba alina hormones z'abakyala. Naye omusanga ng'alina ebbeere eddene ng'alina akabina kanene ng'ayogera n'akaloboozi nga katono. Baba ne high levels of prolactin hormone. Prolactin hormone fa abakyala yetuyambako n'okuleeta amabeere. Webula omwami avaamu amata. Wangi ng'okiyonka. Okiyonka. Right. Omukyala yabuuziza ekibuuzo in English. So ekisoma ekibuuzo kino. Aye sisimuyo. Bagireete? Agireete esome ekibuuzo ekyo kubanga njagala nkiddemu abalayi baffe. Kikwata ku bangi. Kikwata buli muntu alina. Abantu bangi beebuuza nnyo nti dokita ebintu byatubuulira ne byakebera byajjanjaba oba yakuma bikebera. No, kati breast kiri kintu kikebera bbeere okujjako scan. Tulina mammogram, tulina breast scan. Scan actually yesookerwako mu ndwadde z'ebbeere. Ate ogenda gitwala bagiggyeko amata. Era owuliramu obuzibu mu bbeere osibira ka scan. Yes. Ate si buli scan tulina ffe probes ez'enjawulo. Tulina kye tuyita curvilinear probe. Abantu bakamanyako ke bakwata ne bakuwummuzaako. Tulina ke tuyita linear probe. Kano ka scan okakwata kaba bwe kati kali flat. Tekasobola osensera ebbeere paka eri munda ne kalaba. Zindwadde zonna tugenda okwogerako olwaleero. Tusooka tuwe ekibuuzo. Omukyala yabuuzizza ekibuuzo. Kikino kungulu. Musawo. Tubulireko ku kino. Is it true? If my husband puffs, if my husband puffs during sex, I get infections. If he doesn't, I don't get, but every time we're in sex, my husband puffs. Puffs. Puffs okitegedde. Omwami we afuuwa. Katukomewo. Kati mbu bwafuuwa afuna infection. Bw'atafuwa okwewandiisa mu Ssedduga 2022 kutandika nga 1 Novemba ku ofiisi za Lugonvuzi Show ku Hamtawa opposite Makerere main gate. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu 0709 66 85 66 oba 0775 444 987. Meya Sir Mathias Walukaga kyemutamanyi bantegezaako nti ambassador wa Hillview Academy Matanga. Yes. Somero liggulawo mwaka gujja. Era abantu b'e Matanga omukisa gwemufunye tegubanga nawo. Abantu b'ewaffe wonna Matanga, Kinyerere, Rwanda, Kago, Kawule, awo wonna Kitamba, Kamukongo, Kibisi, mwenna Kateera, Butale, mwenna Namwanzi, mwenna Birinzi, Bannanka, Bale Bugonzi, mwenna Mpugwe, na Makindu. Mujje nsangamu mwenna essomero liiryo. Waliwo amasomero gogamba nti simanyi abaana kati munnange tunaakola tutya bannaffe bo basomera mu masomero g'egindi Bulaaya tubaleetedde Bulaaya Matanga. Tubaleetedde Bulaaya Matanga ku bbeeyi buli omu jajja okuba ng'agisobola. Omwana omuteekayo myezi 3 ogenda okumugyayo nga takyayogeranga ggwe. Ebyo mugamba bade munnange abaana baffe baalifunye emirimu basomera mu gano liiryo lizze. Kati kiri gy'oli gwe weekotogera, gwe weeyagaliza, gwe weekotogera. Tukwaniriza Oluganda ali eyo. Amannya agange musawo Aida Nasolo, omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera, that is imaging specialist, imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray. Oluganda ali eyo. Otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala. Tulina infertility, okutawanyizibwa okunoonya omwana, tulina erectile dysfunction, ebitawanyiziddwa abaami, tulina okulumizibwa mu mugongo, the back pain, tulina okulumizibwa mu ndira abakyala. Oli eyo obwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa. Otuuse ku bakugu okukukebera, okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako. Teweesibaako bulwadde. Jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike.
Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende na Mutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Wamma tubajjukiza mujje muwandiise mu Ssedduge 222 Dr. Ida Nasolo abadde wange kati nange mujja kumpa ebibuuzo by'embaso ya lumu tomanya tujja muwaayo nako nga Dr. Ida Nasolo yabuuza naye ekisooyi nakingi ojja basaliriza tusobola okukkiriza okubuuza omukyala naye njagala nnyo abakyala bali vibrant abakyala bali confident ate waabazzeemu nga kyazzeemu akyagala ennalabyemu ne wa university graduate is a university graduate mukyala teri kinyuma kukola kintu ng'okyagala. It is one of the best things obeera toba na stress okibeeramu ng'oli musanyufu kikunyumira ekibuuzo kyaffe kyadde kigamba kitya tukibuuzo tukimazeeyo omukyala agambye akibuuzizza mu luzungu kati kakize mu luganda ngenda kuba wa mazima eginasoosezza nti neebaza Katonda nze omwami wange bwe tubeera mu kikolwa n'anfuuyira ng'afuna infection naye ate kizize nga kibaawo omwami wange alina ekikyamu kubanga nkyegenereza buli waafuuwa nga tuli mu kikolwa nfuna infection bw'atafuuwa tafuna infection kiyaye kyagala mwegobako yawuuzizza omusawo nyina kyembuuza sijja kwogera mannya ge ate tukogera kiina bwe kikwatagana ekintu ekyo nti omukyala ofuna infection olw'okuba ng'otadde akakka kyenalowoozezza the anus, this is the buttock makati wano we wali anus mu mwami kati wano waggulu we wali penis kati mu mukyala bw'ati wano we wali anus wano we wali vagina kati mubanga muli wano ono n'apaafinga ng'omukyala bwe yagambye asobola okufulumyayo some feces. Okay. Kisoboka okuba nga kiri side eyo. Omukyala asobola okuba nga mutuufu nti ono omwami bw'afulumya feces teziyingiramu no mu vagina. Ate feces twagamba zijjudde chlamydia. Obubi obufulumira emabega mu rectal area. Bwonna bujjudde bukyafu. Obuwuka. Yes. Kati yo omukyala bagamba nti yo yamwegendereza omwami wabeera mu kikolwa ng'amufuuyira. Kalwaki temugamba toddamu kufuuwa? That is something you cannot avoid. We binyuma. Kitegeeza omwami ayina gaseous abdomen. Gaseous abdomen, collection of gas in the abdomen. Kati ayinza okuba yalwala bw'oba olina gaseous abdomen otera okufulumya nnyo omukka olubuto lwefulumya omukka nga naawe n'oba tomanyi olwokwekanga ng'oyitamu omukka agufuluma. Kati mu kufulumya omukka guno osobola okufulumayo n'obubi n'obuteeka mu munno. Oluvamu buma akamala okwegatta asibira mu ddwaliro ng'afunye ki? Infection. Kutekete. Ndoza mwenye bulungi tusuubira singa abanga takoze eno pupu infection teyina gyeva kujjako yo era yo anti aganti nakuba kakake ne kagenda yawunduuza tewaba infection ndalowooza maybe omukka guno gubaamu infection era kyayina tegubaamu infection wallahi kati omusajja wonna ali kiba omukyala atakukyayira kuwa ibyo kuba Mabeere go tujja kusomesa gastrointestinal system endwadde ziyitira omuntu okubeera nga have that condition wefe kusooka olonye olubuto lwange lwabadde ki because omukyala we yakiŋŋambidde maanyi naye kati muzzemu kubanga mulabi waffe tavaako akukyawulwa kukola ki so kati ebbeera ly'omukyala lyakula bweriti siri mulungi mu art naye obukuba nze nkola illustration wano lizimba mu kituufu yiwano osajja mwantu ng'otuwadde ennene erengamu mwa bwa kidomola yayonsaako okay katuyina obwo buna bwina kubeera ddala buna
buno si buna mbadde nkuba kifaananyi eno ye chest ekifuba eno tugiyita pectoralis muscle kinywa ebbeere kweryebase tuyita pectoralis muscle kati tuyinamu zino tuzita milk glands. Gland twagamba kye kintu ekivaamu amazzi. Tuyina salivary glands mu kamwa, tuyina Bartholin glands mu mukyala, abamu balina prostate gland. Ezo tuzita milk glands. Tuyina nipple. Nipple yenywanto. Eyo gye muyonka. Omanyi nipple neyo erection mu bakyala. Etya. Abaami. Bw'okwata ku mukyala. Sakondeko. Tuwe kamera ye kangerikiriya live and ekoleti. Omwami, this center nipple ye connecting ku gland zino. Bazita. Omukyala ngafuna erection. Mu Luganda bakiyita batya? Ndeka. Okufuna obwagazi. Kubanga bw'omukolako kineta. Yes. Ebbeere ennyonka yali ebetya. Omwami ogw'omwana. Oyogedde kiri kya mwami. Kubanga oli ajja ddigwako. Abuubika. Omwami yene waabuubika n'atwala. Era obwagazi busigala. Oba bano abayisa kuno ku nywanto. When you stimulate the nywanto, esindika obubaka mu glands. N'okyamuka wenna. Lactin hormone nga zita. Yes, ebo. Tutukolera ku hormones mbeera nje bagamba wano. Ate abaami yo central nervous system. Bongo. Central olutaba bwati ng'ayaka. Okukyala olina olina omumanya w'okwata n'akola ki? N'ayaka. Kati ye moji tuwadde. Yes. So tulina ducts. Ducts gibanga misuwa. Ducts gemiwaatwa tugambe obukutu. Obukutu. Obuyitamu oba amata. Yes. Kati ekifaananyi ekyangungu kiyinza kufaananako nga bwe kiti ebbeere. Kitegeeza ebbeere lirina tugita fibroglandular tissue enyina fibers. Kati wano ku scan oliraba bwe liti nga bwe liri eriri nnomo. Yes. Kati lino liri omukyala eri omwami kakulumbala kalipa k'omwami ko era ekifaananyi ekituufu keeko ko tekalina these glands. Kati kuno ne kajja kamera banaye nekajja kamera k'otwoyayuya ate waliwo abalina gundi kaweke eba ne katoka abakyala owakaweke nedda asiiwa bw'oba ne kaweke nga katoka abakyala musale naye abamunyerera etsoke bunyuma n'okukwatamu abasajja bayonjo omukyala mubawo mubugyewo obusalewo obugyewo waliwo ababunyumirwa. Omukyala mulimo gwa mukyala okushevinga bbaawo okusinzira ku bwamwagala lwakingamba waffe ekalisizo n'okituukiriza bwa musajja olina okukwata mulwolaba nga bugizeemu ng'ogijjayo mu kifuba bw'otabwagala wonna kasasiro ng'ojjawo ogwo omulimu gwagukola. Abakazi beetenda kubba abasajja nedda. Ofuna obudde obuddokita. Nisebo mufunira ddala obudde bw'amakate bw'obula. Omukyala niwagamba ndibiza abatakwagala. Omukyala olina ofuna obudde bw'omwami wo by force. Naye osinga obeera bize naye tewu dakiika mmeka ziwera abiri. Nedda. Ng'ofuwako ng'oleta ka spiriti oba nniimu. Ng'otereza because kaalo kako. So yagala bala bagende bakagirire eyo. Okwesa ka biiki. Kuba ekintu kyo. So kakati mu restoration enyangu. Kati wano ekifuba kino kitudde ku ribs. Mbirizi. Kati tugenda kwogera ku bulumi. Obulumi omukyala bw'affectinga tugenda kulaba owulira otya gwe ntino kati nina obulumi. Tulina obulumi bwe tuyita dull ache. Dull ache kitegeeza dull kyekintu ekiringa ekisiriikira nti mpulira muli ekintu kinnuma ekintu kizitowa munda. Dull ache. Aching is the pain naye owulira bukuluma tebukuluma. Buyinza obba one right breast oba left breast. Buyinza obba both of them oba ku mulimu. Yes. Tulina kye tuyita sharp pain. Sharp pain. Mpulira ekintu kinnuma mu bbeere kinfumita. Yes, mpulira nga musawo mpulira ekintu kiringa ekinnuma mu bbeere. Sharp pain.
njoba sharp kyanga bakufumise sharp pain jowulira mu bbeere ya bulabe omukyala. Tuyina tenderness, breast tenderness, nti ebbeere linzitowa. Ebbeere yange bujjo siddene era nga nagenda ogenda mu period mpulira pain etugiyita cyclic mammalagia, nti pain related to menstrual periods. Naye naye bwesukka onongamba naye bannaze mba ngenda mu period amabeere gannuma nnyo ebiseera ebisinga gaba n'ekikyamu. Buli agenda mu period n'owulira nga amabeere gakuluma gandiba n'ekikyamu. Tuyina burning sensations, nti mpulira amabeere ganjokya. Burning okwokya, mpulira obuntu obunjokya mu bbeere, omuntu nno buntambula amabeere gombi naye oba sina that feeling bubonero obukulaga nti ebbeere lyandibaako ekiki yeetaaga okukola ki okukebera. Tulina tightness, mpulira ebbeere bannange lyetuzze tightness. Obwo bwonna bubonero obwandikulaga nti wandiba n'ekikyamu ku bbeere kino. What breast pain means, because abashola kya bulijjo agenda okuzuukuka nga batandise okuvaamu amasira. Oyo si KANSA. Tugenda kugather causes of all this. Kiki ekireeta bino ebintu. Yes, tuyina heaviness and tenderness kyawuka. Tenderness libeera litujja bwe liti liringa erimu amasira. Heaviness libeera obanga asitudde tafaali ng'owulira terikyali liryo. Yes, byebyo. Tuyina swelling, ebbeere lizimba. Era naye annaye ebbeere nga nabalya red, oyo nno kabonero ka KANSA, redness. Yes, naye ate ogenda oddawa redness eyo eba yajja dda nga yasooka kuleeta buno obubonero byemu ku bisembayo, then nofuna ne discharge from the breast. Nti ebbeere lange wendinyiga siyonsa nelivaamu ebintu bya yero, livaamu ebizizi ebiringa amasira, abamu gaba masira nga buli olinyigako oti. Nyagadde tubasembeyo kubanga misalo gomkumande nakebedde omukyala nga alina breast cancer stage 4. Naye ng'agamba stage 4 ng'agamba nedda nze mbadde mbagobera ku Lugonvuzi show, naye ng'osuubiza osomesa amabeere bwe ngulayo empeke bweteka kawundu kana akali ku bbeere. Ebbeere bwe ligenda nga lizimba, ngenda oteeka ku scan bwenti nga alina ki ill defined echo complex predominantly solid mass. Kyekyo Nti alina ekizimba kyonna walls zaakyo kiri bwe kati kyabadde wana actually kyabaddemu areola yene ennyama nga kiri bwe kiti nga kigeze kiyingira eno bwe kiti kati nga kyafulumako wano walaba akawundu nga kiri bwe kiti. Kyengamba ill defined echo complex kiringa ekirimu ebizi, kirimu amasira, kiringa ekiyinja kiri awo. Kati ebyuma bino yaffe birina kala ogenda okugira nga ekyuma kiyiseemu omusaayi ekiraga nti mulimu ekizimba ekiridde ebbeere. Kati oliwo owandiika ogamba there is a large ill defined echo complex predominantly solid mass. Era bw'owulira omusawo ng'ayogera ekyo okwata ku mutwe manya owedde. Nangamba naye amasawo nze manajja nina kwe nasindika wano n'omukolako nemugamba ni mukyala kankuwandikira ebbaluwa ogende muki KANSA Institute. Emisawo abagendeyo badda nti nedda that is the truth. Nti wagayaala ebbeere lino lyatandika ne dull ache, busharp pain, owulira ebbeere ligenda lizitowa, ebbeere lino ddene kulinne waalyo osirise. Nanga tetumanyi empinnaku ku mutima nengamba kanze tumese abalabi baffe amabeere katugenda ku causes. Alina pen n'olupapula bujja kuwandiika causes ezisooka. Tulina kye tuyita mastitis, inflammation of the breast. Mastitis ebbeere liba lirwadde. Kati bwe lirwala ogenda kulaba ebbeere nga litandika okuzitowa bituva okwogerako eri. Ebbeere bwe lizitowa nga ofuna ensanjabavu, enlarged lymph node. Ensanjabavu bagamba kya bulijjo. Ensanjabavu is a lymph node. Iffe ku scan olaba ensanjabavu weekengera kitegeeza ensanjabavu omugaso gwayo kulwanisa bulwadde mu mubiri. Kati bw'olaba ey'omunkwawa wano ezimbye bano ogikwatako ng'ogiwulira ekitegeeza ogenda ku mulimu obulwadde omubiri gugezaako olwanisa ekirwadde ekyo ekyaki ekyamaanyi. Kati omuntu alina mastitis agenda kuba n'ensanjabavu ng'ezimbye. Alina okugamba wengikwatako bweti mpulira ennuma oba wenkwata ku bbeere
n'omwami ayinza okuba ali mu nsonga za kiika kona ku bbeere ng'omukyala adduka buddusi ng'alina pain eyo mabeere tegalina buluma bwe gatyo tegalina beera mu pain era bw'olaba nga pain eremeddeko this persistent pain weetaaga okukebera waliwo ekikyamu yes kati inflammation of the breast ogenda gyebira ku yellowish discharge eva mu bbeere bw'oba oyonsa ogenda kuba oyonsa omwana ennywa ntono ng'ezimbye ng'ogirabira ddala evaamu otusirasira evaamu otuzizi nga n'amata gennyini agakyusiza kkala mubayonsa kati mubayonsa abaami mami agenda okuyonka bulijjo ayonka omu otuntunda agenda okulaba gatungununa ng'abiddukako ne bwembanzi kati oba osikamu muli ng'osikamu ki katego oba osikamu ki muli oyonka otugambye kukuntu ako kuliko gundi anti kati kuliko obwagazi kuliko obwagazi tuba tubunoonya oluvaamu abasajja tebakyanoonya bakazi ate mu lubuuzi oba onoonya ki kugayonsa anti kati alina mastitis ogenda ddiyo kali muluma akanywato kamuluma muvaamu abnormal discharge entuufu olina kubeera etegebbeere ayonsa afulumya mata atayonsa tolina kuvaamu discharge mulabe waffe muddiddemu atayonsa tolina kuvaamu ki era buli woganyiganga toyonsa toli lubuto novaamu ebintu ebirenga amata there is a problem with the ducts wedda zembalaga yes kaakati obadde ogala tulina kye tuyita fibrocystic disease kati nwa fibro nziramu okubwa ebbeere lyaffe ewuttule muzikirize nkube kuli omukadde nago galwala ala nga liyiise nnyo ate nogida pendalasi lwali tugasomako gano mu ssomero batuwanga enkula y'amabeere gaga gafaanana lino baliyita pendulous ojjukira mu physics pendulum swinging bob wamma kituufu mbu waliyo amabeere g'ebisiraani bantu bakukyalo amabeere agakira bwe gati ga kisiraani agakula bwe gati etwala mbwe yakula bwatyo tawumi abantu babiyiyanga buyiya mbu waliwo amabeere g'abasufu era nasoso kuba diri yewakubye nga linaka bagawaana kankube kuli omukadde kubanga fibrocystic disease ekwata omwana ku myaka 15 mpaka ku myaka 5 ate research alaga 70% of women have mastalagya naye tebagifaako balina obulwadde bw'amabeere ebitundu 7 sotanga percentage nyingi ate buli werekeba nga teri attended to mugenda okuzuukuka nga obudde bukoze eki nga kikeerezi obudde bugenze kati fibro twagambe the breast has the fibrous tissue kati ojja n'ofuna ekizimba bwe kiti cystic ekizimba ekirimu amazzi kino kiriko manyo ne mu baana abasoma kati kino ekizimba kijja ne kikwata mu fibrous tissue wekikwata ogenda kufuna olusujjasujja obeere nga naye musawo bw'okwata no kiwulira okiwulira mpulira ekintu ekinnuma that is localized pain eri mu kifo kimu ate eyinza okuba dull ache obanga eri sharp kati kyengezaako bagamba nti buli wolaba pain ng'erina weekutte there is a problem kati wano wookebera ogenda gamba there is a round well defined thin walled anechoic cystic mass at 2 o'clock by the way ogiwandiika mu scan olina okulaga wa weesangibwa nti waba wakulongoosa omusawo asala busazi cu n'akijjamu n'asuula wali kati gwalina pain ngeri centered nti naye ebbeere lino limaze ebbanga linnuma naye sigenda nko kunkebera mira ka antibiotic wemirayo ka pain killer wemirayo ka panado naye ebbeere likyakola ki kijja kutandika nga kiri bwe kiti onagira nga kigenda kitawaanya the surrounding ebbeere nga ligenda lizitowa ekifuba nga kitandika okukuluma endwadde z'amabeere zirwaza ekifuba era abakyala bajja ewange maama bankebera omutima nosooka nomugamba akansoka enkebera amabeere tetunakebera mutima ogenda okusanga amabeere galina kikyamu because omutima guli wansi wa bbeere so endwadde z'omutima zisobola okukulumisa ekifuba endwadde z'ekifuba zisobola okukulumisa amabeere naye ng'endwadde z'amabeere zikyasinza okulumisa ki ekifuba so kati fibrocystic disease eno omuntu bwemukwata yo yagenda ofuna omusujja abeere ng'afuna tenderness ensanja bavu zizimbe kikulaga nti waliwo ekitawaanya ebbeere lino kyekizimbe ekiri munda omukyala abuuza bwemba ngenda mu period sirina kulumwako wadde amabeere
Amabeere gajjanga sensational. Twaise cyclic mastalgia. Nti ekijja kabonera habulaga nti period ejja nete galina kubeera giga amabeere agatiisa okukwatako. Yes. Kati bwe tunaava ku fibrocystic disease mutwalidde zi cysts, benign cysts ezikwata amabeere, tuyina benign solid masses of the breast. Benign solid masses. Zonna ndwadde z'amabeere. Ate abantu bazirina naye tebamanyi. Kati gwe walawo obubonero bwe twogerako gamba bannange bakabera because wakabera nga liri nnomo. Kubanga biri byokka biwasoose okwogerako obubonero bwokka. Nsuubira okuba nti waliwo abaali bafunyeeko kweyembeera. Naye nga tanalaba lirye bwe liyiika, tanalaba bwe lireeta musaayi, bangi kyoyogeddeko bakirina wakiyise ki nti nga bw'onyiga ku bbeere awiramu ekintu ekizibu. Nga lireeta amata, nga tayonsa, tali lubuto. It is a problem. Kakati benign solid masses zino tugiyita fibroadenoma. Wano ku scan kati wali ngenda kukuwa conclusion onaina. Actually omuzungu yagawa ne classing, waliwo bokebera tugawa class 1 aina BIRADS 1, BIRADS 2, BIRADS 3, 4 okusinzira. Kati aina cancer BIRADS 6. Wow. Fibroadenoma BIRADS 3. Normal breast BIRADS 0. Kyekikulaga nti weetaaga attention baida nobeera BIRADS 0 era kikulaga waliwo ekikyamu ekiri ku bbeere lino because amabeere kansa tasaaga. Singa kansa alumba ebbeere lyange ki ekiba kisigalidde? Bamujjanjaba naawona in the earliest stages. Era kasita omutegeera ng'obudde bukyali stage 1 BIRADS nga yakatandika ate bw'aba nga akuze kansa basobola okusalako ebbeere lyo because basalako engeri ebbeere gye lirina fibers ate lirina cells ezireeta amata. Kati cells twagamba kansa cells zikwekyukira. Cells ezibadde normal because we have normal cells zigenda zifuuka cancerous. Omubiri bwe gukwefuukidde. So kati singa okitegeera the earliest stages bajjawo kino ekirinamu those cells ne basuula wali n'odigida. Ate omwami wawa n'antwala bw'onaafa n'akugyayo ate bw'onaafa n'akugyayo mu ttaka omwami kakuleke naye ng'oli mulamu. Ate abantu beesiriwaza be bato mukati musawo badde ntya nti ebbeere lino omwami anaayonka ki wazaalibwa naye era ne bwe liba ddwadde tajja ddiyonka ajja nakuddukako buddusi nti oyo wabeera mu ddwaliro. Better you get yourself treatment. Nze ennaku z'omusago nkubiriza abakyala okukola. Omukyala gwe mugambye yadde n'ebbeere nga liri mu kansa ngambye omwami yannyimiriza sikaani. Exactly. Nemugamba naye gwe tokola musawo sikola nako okwekakaalukanya yeebale. Mugamba kati olaba ebbeere likusensedde olinzira kuweza eddwaliro kati zino wazigjeewa maama wange yazimpeereza. Sijja kweyongerayo dokita naye kitiisa okugamba nti 75%. Yes, 70% ate nga ge mazima kubanga bangi obawulira nga baga nti mpulira ebbeere linfumita, ebbeere linzitowa, ebbeere livaamu amazzi, ebbeere buli ku makya liba likaluba. Nja kukusaba tuwe ku Monday, Tuesday, Wednesday abalwadde bange bajje ng'ekibaleese bakebera mabeere. Nkwegayidde. Nze nagambye Monday, Tuesday, Wednesday bamaama banyinaze mugende ku One Day Game Center. Last month October was breast cancer awareness mwezi gwa mabeere. Niti twakyogerako ne mutima kyannimenyo ne ngamba but lwaki tutegeeza omuntu ali eyo muno omulabange because omuntu oyinza okugira nga ayambadde akalega erimu liri eno era aliri nnyo ngali comfortable atambula alega ebbeere ate ebbeere Katonda alituwa omukyalo oyambala n'onyuma nga ebbeere Katonda bali kuluma olina bwoti okwambala akalega mumagamaza akalega nkajjamu ebbeere linnuma. Waliwo n'abamu ng'akambala naye n'akambazaako lino kano n'akateekeno nga wano wamuluma tasobola nakukwambazaako ebbeere naye n'aguma nakyo kubanga tamanyi. Tuwe namba y'essimu dokita. Ngenda kumaliza ne breast cancer. Because abantu bamanyi amabeere galina bulwadde mu breast cancer. Ate bino byonna bitusokeddeko biwona ebya pain byammwe bigenda. Just give treatment omuntu n'atereera. Breast cancer onaawona in the earliest stages. Sigenda basomesa stage 1, stage 2, stage 3 ffe betwasoma naye just for oba otuukiridde omuntu gwe weesiga gw'obuliramu emirembe.
Kandi n'ebyobulamu byaffe ino banga omuntu omuwuliramu emirembe omukkirizamu nasobola okukuyamba. Kati ye breast cancer ali self contained ye ojja kuba ng'olina lumpy breasts tuza lumpy lwokata mubeera n'owuliramu oguntu n'owuliramu akantu dduka naye otegeereta tugenda self breast examination. Ojja kituwa wiiki ejja? Wiiki ejja kiwanvu wiiki ejja ye self breast examination oyimira mu ndabirwamu bots ng'ogatunula era mukyali nobba n'endabirwamu mu kisenge oba oli mu singo oba oli mu ddabo oba oli mu apartment beera n'endabirwamu kera ku makya nasomesa buli abasajja breast testicle examination njagiddamu kati ojja tuwa ku basajja otuwe eri nankani ku bakyala otuwe eno nankani abasajja mbawe testicles abakyala examination of the breasts wozikeberera buli ku makya n'okwatako mpola because tebwekweka obulwadde olina budde nga likuluma actually kakanya nti obamaliriza okolamu ne bwoti oba olina omwami akwagala waliwo obwagazi olaba wange okolwa ti alina okyamuka oba olina omwami akwagala omugamba basomesezza jangu bebi nkulage kwata olaba bwe muva mu gundi tuwe enamba z'essimu dokita bagenda kwagala enamba zo bagenda kusaba enamba zo so kati olunaddako tujja basomesa azirongazi kyasabira Mr. Lugonvu nga wali mulamu namuwa obulamu namugamba ajja mugaggawaza omugaga nga takyamalawo. Amiina mukama kitaffe nkusaba essaala ya Dr. Ida Nasolo ogimpe mukama nkusaba ompa obuwanguzi ebirooto byonna byendota mukama obituukirize mukama ompa obugagga ebiruubirirwa mukama obimpe ate n'oyandabye nga nsaba naye ebiruubirirwa byasaba naye bimuwe singa abanga alina okukkiriza nga kwe nnina neyanza kama bawe nanga mpa abalwadde bange bawone sirina muntu wekolako n'atawona kibaliza Katonda anti z'otasobola obaga nti ezo si zange kino nange nina Katonda kyeyampitira okukola kyekino kyensomesa wano si wange yes MTN 078 95 97 38 eyo ya okubako no booking appointment kokubako kokka dakiika ntono kubanga mundu ayinza okubuliza eddakiika 10 walwagira mbadde ngamba oba oyinamu ku budde okyali bize nja kukubira edda ng'olina abantu tebakyalina budde Uganda abantu bimugamba oba oyinamu ku budde nja kukubira ng'olina obudde gwakyalina obudde obadde oyinamu ku budde twogere tewali budde tuukira ku nsonga kimala simu kugamba buli mukyali wadde ne Nasolo mu simu ye mazima lwozuuka ng'olina kyeweebuuza 0705 25 14 59 kunolekako message ya WhatsApp oba okukuba kati wotuuka ku bitaala bino bye bitaala by'Ewandege kino kigenda Bombo Road kino kidda kuzidde Mulago Kamwokya kino kyokwata kino kidda Nakulabye bikwata wano wakatambula katono nnyo bwoti jeno kusa kino kidda mu town Nakulabye kino kidda eri Makerere okay yes kati gosalamu wano ku kidda e Kamwokya oba wakasala mu bwoti ntanga 10 tambulawo entanga 10 ojja kusanga wano ekipande Wandegeya Imaging Center room number 6 oyingira kawo bwoti room number M2 era tuli mu room number ya 6 wona Wandegeya Imaging Center era kifaananyi kyange wekiri kiki tubulayo sibula abantu baffe ebyokusomesa tebisobola kuggwa era Mabeere abadde balajana nnyo just oli namuzeemu yambuza ekibuuzo yatutte obudde we namuza ekibuuzo nangamba ate musawo nnyamba okiddemu kumpewo kubanga sirinze kakirabika bantu bangi ate asajja mutwefuulirako vumbi oli amala okugulayo neyeekaza agasinzi naye sekisa abakyagendanga nofunyiza ennyindo abakazi gamunange nabe wafeeka liisizo zinenfumbe naye taata nanfuuma oyonoonya empewo musule bulungi nange sigenda kweyongerayo ku bigambo bya Dr. Ida Nasolo naye atuwadde offer enkya Sunday ku Monday ku Tuesday Wednesday oli mukyala owezezza emyaka 15 olina muwala wawezezza emyaka 15 tolinda kukwata sente za muwala wo omujjanjaba Mabeere genda bamukebere abeere nga mulamu naawe maama genda bakebere amabeere naawe taata twala mukyala wo bamukebere amabeere twala maama wo
akeberebwa amabeere kiruma nnyo maama okugamba nti mutabani mpeeza kansa bajjako bbeere. Tufe ku bamaama, tufe ku baganda baffe bannyinaffe, tufe ku bakyala baffe naddala ku ndwadde ezibakwatako obutereevu. Bagiyise mastalagya oba mamalagia. Nze Ssentongo Lugonvu ku Lugonvuzi Show. Ssedduge 222 okwewandiisa kugenda mu maaso. Eyo yebadde program Lugonvuzi Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shongezi, kikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Kwolabira Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata.